Lwaki wayagala bba wa babawo? Saamwagalako bba wa baaba. Tomwagalangako ebbanga lyonna ne mwabeera mwenna? Ye nnyabo. No, nga sinagenda mu maaso mbuulire amazima Liz. Toyagalangako ku bba wa babawo Edwin? Ye nnyabo simwagalangako. Kale okay, mbuulira amanyi oli mwana muto abasajja bamanyi okugamba nti ngenda kuwa kino yakusuubiza ki? Tewali nnyabo kye yansuubiza, ye yakolanga buvunaanyizibwa bwa kutuusa ssente babaza babaweereza. Tomwagalangako? Ye nnyabo. Nkulaga obukakafu? Simwagalangako. Tomwagalangako? Manyi ensonga lwaki laptop eno eri wano? Nedda. Naye kiki? Bwe wali oyagala mazima ddala omwami wali olowooza ki? Nagamba nnyabo simwagalanga. Tomwagalangako kikakasa? Watuuka n'omwagala nga babawo olunaku lumu yakomawo okuva ebweru gye yali ava ku kyeya ava kunoonya ssente. N'omwagala naye ng'okimanyi babawo ali mu nnyumba. Kiki waliko? Ani ono? Ono si ye ggwe. Oyo si ye ggwe nga oli mukromansinga awo si eddiiro lyammwe ng'oli mu kweyagala ne bba wa mamawo. N'otuuka kati labayo luno olunaku mukazi wattu ali mu love ne bbaawe. Oluvannyuma lwa Halima ate okuteeka cameras mu nnyumba ye asobole okumanya ekyali kigenda mu maaso mu maka ge. Olunaku olumu yalabibwako ko Halima kennyini ng'olwota n'addayo Dubai ng'ali n'omwami. Bambi bali mu mukwano omungi nnyo nga bw'obalabaawo. Era bw'atyo yayita Liz asobole okumuleetera ensawo, wabula Liz bwe yajja asobole okufuna ssente ezaali zeetagisa okukozesebwa ewaka. Omukyala naye kuba mu mutima n'agamba naye ka ngende ngireete. Era bw'atyo n'agenda mu kisenge, wabula Liz yalabibwako ng'afoosinga omwami ono okumukiisinga. Amufoosinga n'amutegeeza nga ye watali mukazi, ku lwaki ye tamuyisa ng'omukazi. Omwana ono ng'atandise n'okufuna obujja eri muganda we. Bannange byali bigenda mu maaso mu maka g'omukyalo ono bambi byali birala nnyo. Bali mu kweyagala bulungi nnyo, gwe n'otuuka n'owulira obusungu gamba wali otandise n'owulira obujja. Nga muganda omuwulirirako obujja akwagalira omusajja. Era gwe kennyini kati kudabayo gwe kennyini wano gwe weefoosingire omukazi omusajja n'omufoosinga okukiisinga omusajja n'agaana olw'okuba arespectinga mukazi we. Era omukyala mazima ddala labayo. Ate ng'ekintu kyammwe kyali kimaze ebbanga omukazi we yatuukira okuteekayo cameras. That means yakitegeera dda, yakiwulira dda. Naye nga gw'olowooza ki? Laba. Mumanyi otuulako mu ntebe ndowooza weeraba. Awo nga mutudde mu ntebe. Era olunaku olulala Liz yalabibwako ko n'omwami ono nga batudde mu sitting room nga ate baromansinga. Nkugambye ng'omukwano balina mungi nnyo. Era olunaku olwo kata Halima abasange, wabula yayita Liz ng'akyali ku mulyango era Liz n'adduka n'agenda mu kisenge. Omukyala bambi Halima teyasobola kukinotisinga nti omuganda we abadde n'omwami we baromansingira mu nnyumba. Ebintu bingi nnyo ebyali bigenda mu maaso mu maka g'omukyalo ono. Tokyayagala kukola mirimu kubera olunaku olwo babawo ya complaininga nga tokyayagala kukola mirimu waka. Kyo olunaku olulala ate Liz yalabibwako ko n'omwami ono nga bali mu kulaba TV. Bwe batyo omukyala n'ajja n'atandika okuyomba n'ayombesa Liz nti bannanga tokyayagala kukola mulimu gwonna. Ebiseera ebisinga obeera ku TV kumbe abadde nabbaawe abadde akola mukwano babadde bazannyamu. Era olunaku olwo bambi Gayo ono yadifendinga nnyo Liz era n'amudifendinga nti nedda si bw'atyo akola emirimu. Kumbe bambi ate ebintu birala nnyo bye babeerako. Olina mwami we. Maama wange wali olowooza ki? Kiki okuva edda
oluli wajja ng'olina ebigambo bingi nnyo bane ng'omuntu akulaba ayinza okugamba bannange ono omwana bamitayini ali innocent. I don't help people like this, people like you. Aisha nyamba nali simanyi nti baba yatega kamera. Nze abantu kati gwe kuraki tewayogera ekituufu. Nali simanyi nti baba yali yatutega kamera mu butuufu nange. Mazima ddala labayo. Temukikoze gumu ebiri oba esatu nedda. Kati laavu nyingi nnyo zza kukima bintu omusajja azza kuwadde kahaaga. Olunaku olulala ate omwami ono yalabibwako era ng'ali mu ddiiro engeri gye yali takola nga talina mulimu gwakola gwonna. Ebiseera ebisinga yabeeranga mu ddiiro nga talina kyakola, alaba TV, kugenda mu kisenge kwebaka mpozi na kuzanyiikiriza liizi. Era liizi bw'olunaku olwo yajja bulungi nnyo n'agenda mu cupboard asobole okuggyayo ate ebikopo oba amasowaani ogayina ajja bulungi nnyo. Ono omwami Edwin n'amukwatirira n'atandika okumukiisinga. Era liizi kwolwo bambi yafunamu okutya engeri ate muganda we gye yali mu nnyumba, naye era tekyabagaana kola mukwano gwabwe at least akatono ddala. Omutegekere kacyayi gwafuuka mukyala mu maka. Please, seriously? Omukwano kati amaka gaali gafuuka gubaba yazimba yamala mukazi otali kuba kyeyo. Kati ate oli awo mugutandikidde mu sitting room. Olunaku olulala Liz yalabibwako n'omwami ono mulamu we nga baromansinga era mu ddiiro awo. Nkugambe mukwano gwabwe bakoleranga mu ddiiro anti muganda we teyabeerangawo, omukazi we teyabeeranga bweru, ng'ennyumba efuuse yaabwe. Era baromansinga ne bakola omukwano gwabwe ne bagayina gye naggalawo oluggi ne batandika laavu yaabwe nnyingi ennyo. Obw'atyo omuvubuka n'asitula Liz n'amutwala mu kisenge basobole okukola omukwano omuyitirivu ennyo. Muina mungi nnyo guba mu sitting room kati ate muyo mugenze bedroom. Kati nze abantu bwe batyo munange siyinza kubayamba. Nange nnyabo nyamba nange nali simanyi nti baba yantega kamera, nali simanyi sandibikoze nga mmanyi. Twandibikoze nga wandibitutte bweru. Nedda nnyabo si bwe kiri. Kati sooka ombulire baamu n'owayagala bwaki. That is why abantu tebakyayagala kuyamba. Oyamba omuntu n'olowooza omuntu alimu amagezi g'oyamba naye ng'akola bya kisiru. Why would you do that? Naisha nali simanyi nti baba yatutega kamera sandikemebwa. No, baba we yatuukira okutega kamera nga laavu yammwe yatandika dda, omusajja yakulimba kyoyo. And to my knowledge baba we yaŋŋamye omusajja yalabiriranga omusajja kale omusajja yakuwanga ki? Baba we yakuwanga buli kimu. Everything nawe kenyini okyeyogeredde waneeno. Wekyeyogerera baba we yakuwanga buli kimu, oyagala ebintu bya kusomero, oyagala biki nga baba abikuwa. Kiki wali oyagala ekirala? Abasajja baali baweddeyo. Nedda nnyabo. Worst of it all oli mwana muto. Kati nze sisobola kuyamba. Yamba nnyabo. Sisobola. Kwegayiridde nnyamba. Edwin yaliwa. You told me ojja ne Edwin. Alo. Adda agenda kujja era namugambye nangamba agenda kujja. Sisobola kuyamba mu mbeera eno wadde akatono. Nyabo nyamba. I can't. Nali simanyi nti batega kamera nkwegayiridde nyamba. Nyamba tumwetondere nsubire era nze ndi muganda etasobola kundeka. Tasobola kuleka. Omanyi obusungu babawo bwaliko. Omanyi gy'ogenda okudda gwe mu nsi. Okimanyi kye wakola? Nze munange sigenda kuyamba. Kati sina gye ntandikira, omukazi nagendayo ntuuseyo manyi gwe mutuufu yali omukyamu n'enswalira eri. Sonyiwa bambi naye nyamba, nkulaba oyamba n'abasinga nze nnyabo nyamba. No, gwe ate nedda gw'onsuseeko. Nyamba bambi, nyamba. Ekisooka wanimba? Nali simanyi nti yantega kamera sandikulimbye singa nali mmanyi nti yali yantega naye teyambuulira nga ngoba. Bannange.
simanyi you're going to give me time ndabe ekyengendoka but I don't know oba nze natandikirawa okuyamba simanyi you know nyamba bambi nange nali simanyi nti yantegaka kamera oli ku ABS TV katunoonye solution ey'omwana muwala ono naye nga